No, why do you beat the people? Why do you beat the people? What? Why do you beat the people? Right, wali ku Yogi updates biko sinzido bango tuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyo. Kakati embere gye tukulaze bye byagenda mu maaso mu kalulu akawedde omwaka 2026. Naye ng'ebyo byonna byonna ebisinga byabirawo mu mwaka gwa 2025 nga tukyali mu campaigns. Tujjukire bulungi nnyo soose kubajjukanya n'oluvannyuma musobole okubeera relevant ku kintu kye tugenda maaso n'okuba nga twogerako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku Yogi Updates TV. Kakati international community evuddeyo n'eteeka pressure n'eteeka gavumenti y'eggwanga erya Uganda ku nninga nga bagamba we bagoberera ebyaliwo ng'ennaku z'omwezi 15 omwaka 2026 ne babigattagatta n'ebyaliwo omwaka ogwa 2025. Kakati gavumenti y'eggwanga erya Uganda Yoweri Kaguta Museveni saako ne ba cabinet ministers be bayolekedde okusanga akaseera akazibuggwa mukwano gwange ali eyampuliriza lwaki European Parliament yavuddeyo n'edimandinga wabeerewo mu bwangu ddala nga watali wadde kakwakkulizo watali wadde etteeka babeere nga baliliizinga opposition supporters bonna okukisa ne bannamawulire saako ne ba activities abakyasigadde nga bali mu military ne mu civilian detentions aba basibiddwa mu facilities ez'amagye saako n'eza poliisi babeere nga bateebwa bonna bannamawulire abakwatibwa abaali bawagira oludda olw'opposition bwe tuyita political prisoners bannamawulire abakulembeze bali ku ludda olw'opposition bonna babeere nga bateebwa owatali wadde kakwakkulizo n'akamu gavumenti kebe bateerawo. Ng'oggyeko ebigenda mu maaso ebitambula wetutunuulira democratic legal pressure egenda mu maaso eri Yoweri Kaguta Museveni ne administration ye kigambibwa nti ekintu kino kimulemye okumaintaininga n'okubalansinga wakati ng'agenda mu maaso n'okwagala okufikisingawo negotiation okutabagana n'okuteeseganya wakati wa gavumenti saako ne bannansi abali ku ludda oluvuganya gavumenti eno eri mu buyinza ng'ataddewo legislative measures empya naye ng'eno abalira ku foreign influence ezigenda mu maaso ayina kyabala mwami Yoweri Kaguta Museveni nti okulirizinga kw'abano abasibe kuleme kuteebwa weekutyo wabeerewo enteeseganya ye mwami Yoweri Kaguta Museveni kyagamba wabeerewo enteeseganya wakati w'abakulembeze ku ludda oluvuganya gavumenti saako ne administration ye eya Yoweri Kaguta Museveni olwo basooke batunule balabe butya bwe bayinza okulirizinga abasibe bano abaakwatibwa abaasibibwa. Jjukira nti abasibe abasinga tebalina misango abasibe abasinga balangibwa bwemage tebalina musango mu nsonga eno just ekikolwa kye baagenda mu maaso n'okukola kiri mu constitution ya ggwanga Uganda era mandate gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni yagiteekawo nga yakajja mu buyinza nga yagala okupromotinga demokrasiya mu ggwanga ly'anaabagenda mu maaso n'okufuga. Wuliriza kakati nno tujja nga tufollowing ebigenda mu maaso gwe mukwano gwange atamanyi ki kye tugenda mu maaso n'okubeerako. International community kye kino kyegenda mu maaso n'okwogerako. Omwaka gwali gwa 2025 2024 awo gavumenti we yatandika okubeera nga efuuka ya bulabe eri bannansi baayo n'etandika okuba nga egenda mu maaso n'okuwamba abali ku ludda olugivuganya ng'ekigendera kyayo tekitegeerekese olw'ensonga nti nno gavumenti eno ennyininyini ewamba abo abagyesimbako y'emu ye yateekawo etteeka erigenda mu maaso n'okuwa bannansi omwaganya buli awulira ng'alina obusobozi buli awulira ng'alina kyagala okukyusa mu ggwanga ng'asobola okuba ng'akola atya nga yeesimba ku gavumenti ku kifo kyonna
kyayagala. Era bwe gutyo mu ssemateeka eyabagibwa eyakolebwa nga mwami Yoweri Kaguta Museveni yakajja mu buyinza, ssemateeka yali awo omwaganya bannansi be tuyita ba civilian okuba nga teri ajja bakuba ku mukono okuvaayo okwesowolayo okuwagira omuntu waabwe yenna gwe banaabaagala okuwagira ku kifo kyonna kyonna kye banaaba balonzeeko omuntu oyo, ng'omuntu waddemu okulonda omuntu gw'ayagala okumukiikirira eza mu paliyamenti oba mu bukulembeze. Era ekyo tekyaliko garanti, constitution yali emaze okuba ng'ekinyweza bulungi nnyo. Kakati bannansi ne balabika nga baweereddwa eddembe n'omwaganya, era ne balaba ng'enkola eno eya demokulasiya ejja beeyagaza nnyo eggwanga lyattu Uganda. Baabuwe kye bataamanya nti kino kyali kubasiba kakookolo mu maaso. Kakati eyali demokulasiya kyafuuka kintu kirala nnyo. Njagala ompulirize. Gavumenti y'emu yagenda mu maaso n'okuwa bannansi omwaganya okwesimbawo. Ye gavumenti y'emu kati gye tulengera ng'egenda mu maaso n'okulwanyisa abo abeesimbawo ku yo. Era ye gavumenti y'emu gye tulengera ng'egenda mu maaso n'okulwanyisa abo abawagira ababeera bagyesimbyeko. Kati wano webeera ng'ejeeza tejeeza oyo yenna ayagala ogyesimbako yekka, wabula ne bano abawagira ebajeerezaamu, ebatulugunya, kuwamba, kutta, kubuzaawo, kucunya. Byebimu gavumenti kati byesigalizza okukola. Gavumenti bwe yasayininga constitution era neeteekawo enkola eya demokulasiya, teyamanya nti nno bannansi bajja kuzibuka amaaso. Sooka ompulirize bulungi wano gwe mukwano gwange nga tonnajajinga. Tutunuulira ensonga lwaki gavumenti yeekyusa ne yeeyisa bweti n'esambajja demokulasiya wali wabbali n'etandika okutambulira ku policies zaayo. Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'ajja mu buyinza, ndowooza yawamba mu 1986 ffenna tukimanyi. Naye ng'ogwo omwaka tegunnatuuka, Mwami Yoweri Kaguta Museveni tukimanyi bulungi nti nno yasooka mu nsiko. Mwami Yoweri Kaguta Museveni yasooka mu nsiko. Tukikkirize oba tugaane. Yamala okugenda mu nsiko n'atunuulira abakulembeze bonna abajja babeerawo. Abakulembeze mu biseera ebyo basinga baali tebaasoma kugenda wala. Bannayuganda nga tebaasoma kugenda wala. Kati Yoweri Kaguta Museveni yamala okukiraba n'awaŋŋanguka n'agenda mu mawanga ag'ebweru afune obuyambi kuba olutalo lwali lugaanye akomewo yezze gavumenti eno mu buyinza. Wabula yasoma ekintu kimu nti bannayuganda beebafu tebalina kye bamanyi. Era yalowooza olw'okuba nga beebafu era yali tasuubira bannayuganda kuvaayo kuzuukuka oba yali tasuubira muntu n'omu kuvaayo kubuusa bannayuganda naddala mu ligiimu ye. Alisi yandikirowoozaako nti biyinza okubeerawo mu myaka egijja mu maaso, naye mu ligiimu ye teyakirowoozaako yadde n'akamu n'akatono. Era y'ensonga lwaki yagenda mu maaso n'okuba ng'ateekawo enkola eza demokulasiya. Teri mukulembeze musiru awamba buyinza ayinza kuteekawo nkola ya demokulasiya ng'ayagala okwekumira mu buyinza okuggyako Yoweri Kaguta Museveni. Naye kino yamala kibaza nga bannayuganda bali dormant, bali illiterate, tebalina kye bamanyi. N'ayagala okusiigira amawanga ba foreigners ekifaananyi nti ataddewo ne demokulasiya mu ggwanga, ayagala okumwesimbako wa ddembe. Naye nga wenkugambye demokulasiya gwe yateekawo yali wakusiba katambaala foreign countries balowoozese nti n'ekigenda mu maaso eno kiri mu bwenkanya, demokulasiya practicingibwa, naye nga ye agenda mu maaso na kuyisaawo ki bibye. Njagala ompulirize bulungi. Kati yamala okulaba nga bannayuganda bali dormant, omanyi kye yazzaako Mwami Yoweri Kaguta Museveni? Nga baterawo demokulasiya, nga baterawo constitution, nga bawa omwaganya, era nga bagamba muli baddembe okukola buli kimu kye mwagala. Wano muli baddembe. Wuliriza ebigambo bino. Yabagamba wano muli baddembe okuba nga mwesimbawo, muli baddembe okubeera nga muwagira oyo gwe mwagala, era gavumenti terina buyinza okusinza ku ssemateeka gwe tutaddewo kuba kugira ekyo kye mwagala. Bannayuganda ne banyeenya omutwe ne bagamba yoyo waffe. Kati nga wenkugambye nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa teyamanya nti gavumenti eno ejja tuuka ekiseera ebuuke. Teyamanya nti no bannayuganda bajja tuuka ekiseera babuuke. Teyakimanya era teyakibaza.
wabula tujjukira nga yakajja mu buyinza okwagala okulaga enkola ya demokulasiya ng'abazungu bamutunuuliza amaaso kubanga obukulembeze yawamba buwambi obwamawanga gaba gakutunuuliza amaaso kubanga gaba gakolagana n'omukulembeze abaddeku kati go gaba baagala okumanya gwe nkolagana ki gy'oleese wakati wo nabo. Ensonga lwaki foreign powers ne international community ziremezaako abakulembeze ba Afirika nti weesanga nga bano baasayininga endagaano ez'amaanyi ezitayinza kubanga zikomekerezebwa mu kaseera kano ekivaamu nga batunda eggwanga eryo era nga balowooza nti gavumenti empya eyinza okujja mu buyinza eyinza obutabawa chansi egenda mu maaso eyinza obutabawa chansi kugenda mu maaso nakukola nafuna privileges zonna zonna zibabadde nazo. Ekyo njagala okitegeere bulungi nnyo wuliriza. Njagala owulirize gwe mukwano gwange ali eyo. Kakati we bigendawo ebityo jjukira mu mwaka ogwa 1986 nga Yoweri yakawamba obuyinza yavaayo n'akola statement ng'era ng'asuubiza amawanga ag'ebweru nga bagamba nti bano abamanyi ye abamanyi ba political observer bekkaanya nnyo era nga yagamba ye talina nsonga talina na buzibu kubanga bali so observant buli kimu bakyobuzavinga era mwami Yoweri Kaguta Museveni n'akola speech ng'agamba abaaniriza ku mukolo gwe ogw'okulayira era nga bagamba nti bannayuganda bagenda kulaba ku nsi erimu constitution ensi erimu demokulasiya nga weetambula ng'agamba nti nno abazungu bano sina n'omu gwe ngenda kukugira butajja bagenda kubeerawo era mbaaniriza kubanga bo baagala nnyo okwekkaanya nti balowooza ekizibu kyabwe nti ekizibu ky'abaddugavu nti tebasobola kwetegeerera tebasobola kwefuga naye kambalage nti nno ekyo batulowoozesa mu bukyamu. Ebyali ebigambo bya mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuwabulwa era n'agamba waati uliriza mwami Yoweri Kaguta Museveni n'agamba waati n'agamba naye ngenda bbaaniriza ku mulundi guno gwokka mu kulayira bajje baobuzavinga kyonna kyonna kye baagala naye ekisesa kuno tewajja kubeerawo kya obuzavinga there will be nothing to be observed tewajja kubeerawo kubanga buli kintu kijja kubeera mu bwenkanya. Yagamba tewajja kubeerawo ebyo bimuwulira nti nno ate gwe twalonze si gwe balangiridde okubba obululu ba ministers ebyo byonna tebijja kubaawo. Byali bigambo bya mwami Yoweri Kaguta Museveni. Yali agezaako okwogera ebigambo ebyo ng'agula buganza eri bannayuganda. Engeri nnyingi mwami Yoweri Kaguta Museveni gye yagulamu obuganza eri bannayuganda. Engeri endala yeeriwa. Engeri endala we yalaba nga akalulu kamulemeredde olutalo lumulemeredde mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'ate abaganda baganye omwegattako. Jjukira nkugamba nti bulijjo nti Buganda Central People we bagenda mu maaso n'ofuga Uganda ekikirizo banedda. Kati weeraba nga abaganda baganye omwegattako nga be basigadde ate bamuli okumpi okuwangula olutalo luno. Kye yakola Yoweri Kaguta Museveni yagenda nga aleeta kabaka wa Buganda Ssaabasajja Kabaka ng'amubakomezaawo ng'amubakuba era nga bagamba tuli bumu. Kati of course abantu baali basitudde fitina n'olutalo bagenda maaso n'okwekkaanya ekikolwa nga kino ne bagamba nti after all ne kabaka waffe ali naye lwaki tetumwesigisa entebe y'obukulembeze era ne bagimuwa. Owulira olaba Kanyumanyera we yava. Nkutegeeza nti oli ku UG Update TV Sinziro Bango tuwuliriza gwatanatweyongako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otwegattako obutereevu gwe ali ampuliriza. Kakati w'amaliriza ekyo ng'amaze oggula obuganzi eri Abaganda n'atandika okuba nga ateekawo enfuga ey'eddemokulasiya ey'ekimpatiira. N'afuga bannayuganda ebisanja ebyasooka bannayuganda baali bamwagalira nga bamumatira naye teyeebuuzaamu obuzibu bwava ku ki oba obuzibu buva ku ki bannayuganda okuba nga banyiive ennyo okutuuka ku extent eno.
njagala owulirize tukyagenda mu maaso gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Era y'ensonga lwaki olaba Yoweri Kaguta Museveni ye waatunuulira mu bannayuganda alaba nga temuli ayinza kutwala ggwanga lino mu maaso okuggyako ye yekka n'ekibiina kya NRM. Lwaki? Nti okwepanka okwo n'okwemanya kwaviira eddala eri mu 1986 ng'alaba bannayuganda bali dormant, ate era asuubira nti ngeri gye yabasangamu bannayuganda we bali si we guli. Bannayuganda baazibuka dda amaaso. Bannayuganda kati bategeevu. Wotunuulira ebisanja byonna Mwami Yoweri Kaguta Museveni byazze yeesimbamu. Ebisanja bibiri bino bibadde byanjawulo. Ekisanja kya 2021 n'ekisanja ekya 2026. Bisanja bipuruvinze nti n'abavubuka ebitundu 80 ku 100 byazuukuka ne byenyigira mu politics w'eggwanga lyalyo ekitaaliwo luli. Era y'ensonga lwaki Mwami Yoweri Kaguta Museveni yasifunamu kusumbukana kwonna olw'ensonga nti no abavubuka abaani mujajinze abaani demandinze for their rights baali already tebavangayo kwenyigira mbya politics ng'olwo eggwanga litambula mirembe. Era kino kibeerenga kyakuyiga eri ekibiina kya NRM. Eggwanga lyali litambula mirembe nga tewali mivuyo, tewali bowulira basiba nnyo kiri awo, tewali babuzaawo kutta, ng'ebikolwa ebimu gavumenti byegenda maaso n'okukola kati byali biva mu biseera ebyo. Olw'ensonga nti abantu baali tebanyigirizibwa nnyo ng'ebanyigirizibwa kati. Tetugamba nti n'abantu bakaayana beekalakaasa baprotesting olw'okuba nti no baagala okuggyako gavumenti. Si we kiri. Abantu bano oba ng'otudde n'obawuliriza, lwaki olowooza entalo zino tezaaliwo mu biseera biri mu myaka giri emikadde? Tebaaliwo, baaliwo. Lwaki tebyaliwo? Olw'ensonga nti gavumenti yagenda mu maaso n'okubeera nga bannansi bakwata bulungi, ng'ebafuga bulungi emirimu weegiri, munnansi tajeezebwa, tebattibwa, tebabuzibwawo. Owulira ekintu ekyo? Naye bannansi bazuukuse nga balaba ebyobugagga by'eggwanga lyabwe bitwalibwa abantu ba lubatu, ne bazuukuka beerwaneko. Abatono abasobola okkirengerako y'omu ku mukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu, ne basobola okulingiriza ekiri outside the box n'ebigendererwa by'abantu bano. Ebigendererwa tosobola biraba leero. Ebigendererwa by'omuntu obiraba mu ntandika nga yazze mu bufuzi. Abalikulu abaaliwo ebiseera ebyo nga Mwami Yoweri Kaguta Museveni yakatwala obukulembeze bayinza okubuulira ebyagenda mu maaso process obukulembeze bwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni olubereberye bwali butya, pulaani ki ze baagenda nazo mu maaso, idea ki. Woba obitunuddemu ojja kwesanga nga idea zonna ezasooka okuleetebwa ku mmeeza ku Ssekiwalinga bo ne famire ye banywerezeddwa batya mu buyinza. Y'ensonga gye baasooka okusekiwalinga, era buli kimu bakikoze ekyetaagisa, buli possible measures bazikoze. Era bwentyo we nakugamba nti omuntu yenna anajjako gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni alina kutandikira si mu Uganda, talina kutandikira wano mu Uganda. Nedda, alina kusooka kuwaŋŋanguka n'asooka atanishinga n'avunza ekitiibwa kya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne administration ye mu bakyeruppe, mu baforeigners. Awo yeyeyokayoka engeri ejja kuba ey'okulwanyisa Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Era ky'obalaba ggwe agenda mu maaso n'okuba Robert Kyagulanyi n'abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform tebalina kye bakozeewo, gwe atamanyi. Kubanga ye Yoweri Kaguta Museveni amanyi kye kitegeeza okuva mu ggwanga ng'obadde munnabyabufuzi ng'olaze obutali bumativu n'owaŋŋanguka n'ogenda mu foreign countries, amanyi ekiyinza okuvaayo. Era y'ensonga lwaki abadde yeeteekateeka. Okweteekateeka kutya bwe twogerako, bwe tuba twogera ku kweteekateeka, omwami okweteekateeka ono yakolera ddala bulungi nnyo. Nti wuliriza, Yoweri Kaguta Museveni yali yeeteekateekera ddala bulungi nnyo nti ebimu tubirabyeko mu mwaka guno gwennyini gwe tulimu ogwa 2026, engeri gye yeeteekateekamu n'engeri y'okunywezaamu engabo. Ebikolwa bye yali agenda mu maaso n'okutya kati abikola. Yali atya okujeeza bannayuganda okuzimbulula ebizimbe byabwe, okuzimbulula bizinesi zaabwe, ne guno omwaka tubirabyeko ng'abikola. Era n'ayisa ne sovereignty bill, eno engabo yaabwe yabbo protectinga. Sovereignty bill eno yayisibwa ng'egezaako kukugira Bobi Wine ali mu buwaŋŋanguse, ali mu diaspora, ng'ayitiriza amaanyi, nga baagala omukkakkanya singa anaaba akomyewo wano. Jjukira okugenda kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe atakutegeera, wuliriza.
gwabadde mwaka gwa 2026 gwe tulimu ennaku z'omwezi 15 nga twakava okulonda akalulu waayitawo ennaku 2 kitegeereza nti wakati w'ennaku z'omwezi nga 18 ne 17 bamaliriza okulonda akalulu. Gavumenti kyeyakola yali ya tracking, yateeka trackers ngetrackinga Robert Kyagulanyi Ssentamu buli gyadda yonna nga bamanyaayo. Kati ku luno gavumenti era weegute we gwali yakimanya nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva 2024 ayimba kimu protest vote Kakuume Kalonde Kakuume Kabanji the system Robert Kyagulanyi Ssentamu zadde atambulirako naye nga ziri mu constitution y'eggwanga Uganda. Kati gavumenti we yalaba ng'ebyo bigendawo ebityo nga system eno talina kyagenda gikolera ye kiyasalawo kutandika kubaza Robert Kyagulanyi Ssentamu ne batandika okuba nga bamutambulirako bamutega bu trackers. Kakati akalulu kagwawe kati ekigendwa kya gavumenti kyali kyakusiizinga kyakukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga bamufundiza ku house arrest era nga tracking devices zaabwe zibalaga bulungi nti omwami mwali eiza ayinza okuba nga ali mu mmotoka ye naye kyabamala enviri ku mutwe nga bulijjo na bulijjo basajja bakulu bano bakuuma lubugo nga lubaale mubbe nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yayitamu dda. Kigambibwa nti yamala emyezi ng'ebiri wano ku butaka ku Uganda ng'agenda mu maaso n'okutanishinga ekitiibwa kye gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni wabweru w'eggwanga. Kakati akaseera katuuse munnayuganda okubeera nga yeebuuza ebibuuzo bino wammanga. Wakati ebyo byonna byonna nga bigenda mu maaso bye mbannyonnyoddeko, Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga byonna abikoze asigadde ataddewo demokulasiya bannayuganda balondebwe. Wakati bulu bwonna obuze bubaawo nga akakasa ensi nti ye tayagala kuvuganyizibwa wabula n'asigala ng'alina obuvumu n'okulirizinga ssente z'omubi bw'omusolo enkuyanja bagende maaso n'okukola campaign. Golowooza kiva ku ki? Bino ebibuuzo mbibuuza golowooza kiva ku ki gwe mukwano gwange ali eyampuliriza? Ensonga nga wenjize njikulambika era nga nkutangaaza nti yali amaze okubeera nga yeenyweza nga tasuubirayo kintu nakimu kigenda mumutegula mu buyinza buno. Okumanya musajja mukulu ono yali yeenywezezza nnyo, yatuuka ne ku extent ekwata bannansi b'amawanga ago abatali bannansi ba Uganda n'abateeka mu bifo ebisaava okubeera b'ambaasada b'eggwanga Uganda era n'abarecruitinga n'abafuula bannayuganda abazungu abo basobole ddala omunywereza mu buyinza. Naddira buli kkubo lyonna liwandimanyizza nti abazungu baagala ki. Yali asomye omuzungu kyayagala nti ayagala kino kingenda omuteera ku mmeeza ate abazungu bamanyi tayingirira nsonga waatafunira. Ensonga zonna ziyingirira amala kubanga amaze zitunulamu nti alina waafunira era weegute we gwali yamalanga kubuuza alina waafunira. Kati lwaki Mwami Yoweri Kaguta Museveni emyaka egyo gyonna 40 oyinza okugamba lwaki akyali mu buyinza gavumenti sezo tezimulaba? Zimulaba. N'ekintu kye yasooka okukola engeri gye yali omuyeekera yasooka n'abasuubiza okuprovidinga security mu Africa yonna omugenda mu maaso n'okuba nga mulimu entalo. Ne bamulabako omugaso gwogwo ne balaba ng'ono omusajja ajja kubeera wa mugaso gye bali era ne bamusindika mu department eyo n'aba nga akulira era Chairman Mulamba Ssebo mukama wange akulira amawanga ag'enjawulo Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa. Wabula ebyo byonna akati nga bikolebwa tebaalowooza ku ggwanga Uganda nkya ligenda kubeera litya. Tebaatawaana nakola proper planning naddala ekitongole kino ekya NEMA byonna byonna tebaabitunuulira. Bo baatunuuliranga kintu kimu, kwenywereza mu buyinza. Kati mu kyo kye bataamanya nti bannayuganda okusoma kuno n'emirembe okukyuka tekinologiya gigenda babuusa nnyo. Kati bannayuganda mu myaka gino bazuukufu bamanyi kye bategeeza. Kati era okuva mu mwaka gwa 2021 paka 2026 olaba nga abavubuka bongedde ebbugumu mu byobufuzi bw'eggwanga Uganda. Museveni kye yali tasuubira. Kakino kye kigenda mu maaso n'okuba nga kibakuba nga kibabobbya omutwe, kibabobbeza ddala omutwe nga bagamba
bano abantu ki kye tugenda obbakolera, tubakoledde ki? Baali tebasuubira nti nno bajja kuzuukuka we bati mu ngeri ng'eno. Wuliriza Munnayuganda, era nga bwe nkugambye nti ebikolwa ebizze bibaawo kamaala, nga Bannayuganda basirise cce, nga Yoweri Kaguta Museveni byonna byonna agenda mu maaso n'obbikola. Naye nga Bannayuganda tebeefiirayo olw'ensonga babadde balaba ekonomi y'eggwanga yaabwe etambula bulungi, emirimu gyabwe weegiri, bwe bagenda okuba nga bagegeka oluba weewali. Naye kati Munnayuganda omugobye ku makubo, ku nguudo gy'akolera, n'omulumba n'ewaka gy'asula n'omusendayo, ng'olaba ng'ekyo kiri feya. Tujja tugoberera ebyafaayo ne history ebyali mu kalulu ka 2026-2025 olw'ensonga nti ki? Tutunuulidde ensonga European Parliament ne International Community zibeesigamyeko, ze batunuulidde okuba nga bateeka gavumenti ya Uganda ku nninga, okuba mu bwangu obw'ekitalo owatali wadde kakwakkulizo baliriizingo bate abasibe bonna bonna abaakwatibwa ba political prisoners bonna baliriizingibwe. Ensonga eyo wandigambye nti nno eddoboozi ly'amaanyi erivuddeyo, naye bakyeteekateeka ngeri ki gye bagenda kufuliizingamu nsonga eno, obutalaga butiitiizi. Yes, obutalaga butiitiizi butebe bagenda obayiriizingamu, baagala obasayiningisa contract of which abakulembeze abamu mu kibiina kya National Unity Platform tebakyagadde era tebakisiimye, newankubadde kulwanirira ddembe lyabo abali mu kaduukulu, abalangibwa obwemage, abamu paka ne kaakati wakayitayo emyaka nga 10 baasibibwa, tebagendangako wadde banakufeesingako mu maaso ga mulamuzi. Bonna abasinga bagenda mu maaso n'okuwozesebwa mu military court of which ekyendo Supreme Court kyeyawakanya ennyo. Era ne Muguruka eyaliko MP wa municipality ki waliwo ekitundu awo ekikulirwamu Joel Ssenyonyi Nakawa, saidi z'Nakawa eyo yali akulira, yateeka petition eno n'akuba Uganda, gavumenti ya Uganda ku nninga, era omusango n'agusinga. Kakati etteeka eryabagibwa tulijjukire bulungi nnyo. Bwe muba mujjukira etteeka eryabagibwa, lyali tteeka erya UPDF Amendment Bill. UPDF Amendment Bill abakulembeze bangi abaavaayo ddi kubamu ebituli, nga tebaagala kuwa mwaganya gavumenti eno kutandika ate kubanga ekwata ba civilian ng'ebawozeseza mu military court. Kino ekintu nno bo baakigaanira ddala bulungi nnyo, nga bagamba ensonga eno emenya mateeka. So kulabe nga nkusigira ekifaananyi ku biki bye tugenze mu maaso n'okuba nga tuyitamu mu myaka egyo gwe mukwano gwange ne buli kati, okulaba nga amaloboozi gasobola okuvaayo mu ministries mu bitongole ebyenjawulo, galina we gagenda otugasiza, tegagenda tugasiza. Be bamu ku basibe baabwe abaakwatibwa mu ngeri emenya amateeka, ewatali musango baali bakoze, okuggyako kuwagira kandidenti waabwe, okuggyako okubeera ku ludda oluvuganya gavumenti. Mu constitution ya Uganda bantu tebalina musango, era w'osanga omulamuzi amanyi okutaputa bulungi ebitabo ng'ali independent, bantu tebalina musango. Mwe muli Waiswa Mufumbira agambye okuba nga yakwatibwa ku kwekuusa ku bipaleedi ebyakubibwa mu Makerere Kavule. So kyokka ono tiyaliiwo na kubaawo, banoonyezza kyebamusibako kibuze, banoonyezza ensonga yonna yonna gye bamusibako ebuze. Kati ne basalawo ne bagamba tulina okuba nga tunyigiriza gavumenti eno eya ebitongole ng'omuli ekya International Community bifuddeyo ne bigamba bigenda nyigiriza n'okuteeka enninga ku gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa, basobole okubeera nga baliriizinga abasibe bano, basobole okubeera nga nabo balya butaala, bagende maaso n'okukakkalabya emirimu gyabwe, rather okubafiirira obulamu bwabwe bufiiza nga buli wano olw'okuba nti nno
bakwatibwa nga bawagira omuntu waabwe gwe baagala. Wuliriza tukyagenda mu maaso n'agambye oli ku Yugi Update Civic Sinziro oba ng'otuwuliriza. Gwe atannatweyungako ntegeeza nti ekigambo subscribe wali wansi wonna weekiri, oli wa ddembe okuba ng'okiteekayo, oli wa ddembe okuba nga oteekayo n'osobola okuba nga otweyungako. Tukyagenda mu maaso. Wetutunuulira ebigenda mu maaso, international communities ng'etadde key actions zeevuddeyo nazo okuteeka gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ku nninga, nga baagala bagende mu maaso n'okubeera nga baliriizinga okusinziira ku European Parliament resolution eyafulumizibwa mu February 2026. European Parliament yayisa resolution eno ng'evotinze ya voting okuva 514 to 3 ne to 56 nga bakondeminga nga bagamba international blackout ne violence ezaaliwo mu kalulu akagenda maaso aka 2026. Era resolution nevaayo ng'etaddewo unconditional release of all detainers, abo bonna abakwatibwa ne basibibwa ku Ssekinnoomu oba baasibibwa nga bannamawulire, abawagizi, bonna egende mu maaso n'okuba ng'ebaliriizinga. Omwo mwe muli yaliko omukulembeze wa FDC Dr. Kizza Besigye naye abeere ng'ateebwa mu bwangu. Era waliwo investigation eyakolebwa ku gavumenti, era ne bagenda mu maaso n'okukoowoola. Tujjukire bulungi nnyo ambasada wa Uganda owa Brasso Maljam Buraka, tujjukira bulungi nnyo, wakuba ono yagaana okulabikako, era nga baali badimandinga Uganda ebeere ne independent mu ministries ezisinga, era wabeerewo ne independent nga bagenda maaso n'okukola investigation okunoonyereza ku mateeka ageenyigira mu kutyoboola eddembe ly'obuntu eri security forces mu Uganda. Era Ugandan government yasalawo okwigonowalinga bino wammanga, n'egaana n'okuliriizinga gwe baali bakoowodde Maria Black ambassador okusobola okugenda maaso n'okuba nga abitebya. Wabula ebyo ebyagaana sanctions twagenda olaba nga zigenda mu maaso. Era western countries ba stakeholders mu US bannamateeka bagenda mu maaso n'okuincreasinga n'okupushinga n'okutagetinga sanctions under the framework nga Magnitsky Act eryagenese military commanders abaali responsible ku bikolwa bino eby'okubuzaawo, eby'okucunya, eby'okutuntuza bannayuganda. Owulira ensonga eyo, bo baakitwala mu maaso basobole okubeera nga bakola ki, nga bagenda mu maaso n'okukondeeminga, nga banenya babateekako envumbo, babataddeko sanctions, abaagenda mu maaso n'ekikolwa kino eky'okutuntuza bannayuganda. Kakati nno Global Human Rights Forum opposition leader Robert Kyagulanyi Ssentamu, era amanyikiddwa ennyo n'ebitiibwa bye yakafuna bye yakaweebwa, abakulembeze nga bano bakozesezza international platform okugeza nga Geneva Summit for Human Rights, okugeza European Parliament okusobola okulaba nga balwanirira eddembe ly'omunnayuganda. Era nga bagamba ki, Robert Kyagulanyi Ssentamu ye agamba mu nsonga eno nti singa abasajja bano abazungu, era yabaatulira n'abagamba singa demokrasiya gye mutwala mu Canada y'emu gye mutwala mu Bafirika, lwaki demokrasiya bawanjawulo? Kyemugezaako tugamba nti mmwe
emisaayi gyammwe gyanjawulo nnyo ku gy'abaddugavu. Era ng'akuula ng'agamba singa ebikolwa bino mwami Yoweri Kaguta Museveni by'abadde akola abadde muzungu nga biri mu ggwanga ery'aba foreigners nga bagenda mu maaso n'okuyisa bannansi we bati, mwandibadde mwasitukiramu dda nga batega ogw'ekyayi ne mutandika okubeera ng'ekiwundu mukinogera eddagala. Naye okuba bano baddugavu mulaba temwefiirayo era mwesimbirayo gwa naggamba kubanga temulina ngeri ki gye mukifunamu. Era ye yagenda mu maaso n'obbakoowola ng'abagamba kale ebyo bibalemye okukola kakye muba mutukolera kiikino. Tubasaba mu stoppinge financial assistance ze mugenda mu maaso n'okufujjirira mwami Yoweri Kaguta Museveni ne administration ye kubanga eno mwongera maanyi na buyinza kujeeza bannansi. Jjukira nti naggambye nti omuntu yenna n'akuba gavumenti eno ekigo ayina sooka givunza mu baforena mu bagwira kubanga ayinayo obuganzi bw'amaanyi. Nti abo bonna bambasada be yali alonze nga Mario Black, ambasada wa Brasio, si Munnayuganda naye ambasada weeri. Ebifo byonna bye yali asuubira okubanga biyinza okuvaamu kalumanywera yali abikugidde abitaddeko obstacle. Gwe Munnayuganda tolina ng'eki gy'obirinkingamu. Tetusobola kugenda mu makooti, yakulekerawo omwaganya okugenda mu kkooti, naye kkooti zonna zonna ziri under his rule, yazisalirawo era yasalawo ki ekyokukola. Kati kkooti zino we ziba nga ziri under his rule kitegeeza ki? Buli kimu ekigenda oyisibwa mu kkooti ojja kuba ofuuyira ndigamulire olw'ensonga tewali kyogenda kufunamu era tewali kyojja kunnyikira nakyo, olw'ensonga nti olwedde kkooti ejja kuba emaze okululinga out nti omusango gukusinga kubanga tosobola kulwanyisa state. Ye Anthony General oba bamuyita ni prosecutor wa gavumenti ye aliwo okuwolereza gavumenti kulaba nga gwe omusango gukusinga gwe baba bawaabidde. Era of course bangi tubalabye nga batwalibwa mu kkooti n'abatalina musango n'oba obujulizi tebuliiwo. N'olw'okuba nti nno abasinga abatwalibwa tebalina baalooya babasingisa omusango era nga kyekigendererwa kyaki kya gavumenti. Oli ku UG Update TV kw'osinzira okuba ng'otuuliriza gwe mukwano gwange ali eyo. Tukyagenda mu maaso. Kakati waliwo kye bayita diplomatic pressure saako ne illegal friction. Kakati nno Supreme Court ne ba local legal watchdogs bagenda mu maaso n'okuba nga bayita mu Uganda Law Society bapointinze gavumenti ne bagiteeka ku nninga bagende mu maaso n'okubeera nga nabo batuukiriza bino wammanga nga baagala batuukirize amateeka ne judgments zaabwe ku bannayuganda. Era nga bagamba nti Supreme Court yalulingibwa yatryinga ba civilian mu military court mu martial court, bagamba ekyo kiri unconstitutional, tekiri mu mateeka. Ate nga political detainers basigadde bali staaka mu military prisons nga kitalya basibiddwa eyo balemezeddwayo, bagamba ekyo si kyamu. Kakati nno si Uganda Law Society yokka yakavaayo okwogera ku gavumenti naye boogerayo gumu ne basirika. Tulaba ne bannaddiini abamu abatonotono saako ne traditional peers okugeza nga Buganda. Katikkiro Charles Peter Mayiga yavaayo n'agenda mu maaso n'okuboggolako ng'alagira gavumenti eriliizinga abasibe okugeza nga Eddie Mutwe, Waiswa Mufumbira tebalina musango. Abamu obujulizi bwe babateekako bwakimpatiira, abamu emisango gye babateekako tegiriiyo, ate nga bano abantu balina obuvunaanyizibwa bandifuuse ensonga ey'omugaso mu ggwanga. Naye gavumenti ebyo byonna byonna yeefuula okuba nga tebiraba. Oweekitiibwa Nakibinge naye agenda maaso n'okukondiminga ku nsonga y'emu, gavumenti okulirizinga ba political prisoners, naye gavumenti ekyeremye. Ugandan Government Protection of Sovereignty Bill ng'egenda maaso n'okukondiminga international pressure eri Uganda Parliament okupaasinga lino etteeka controversy bill
nga baagala okuba nga bateekawo omwagaanya okukugira bano abagenda mu maaso n'okulwanyisa gavumenti obutaddamu kufuna mwagaanya kuyimusa ddoboozi lyabwe naddala bano ba activists ba human rights activists ba advocates baleme kuddamu kwogera ku nsonga zino. Gavumenti yakozesa lino etteeka erya sovereignty bill basobole okubeera nga bateekawo embeera eri bannayuganda. Kakati pressure evuddeyo okuva mu international communities babagambye mu bwangu obw'ekitalo mute abasibe bonna be mwakwata mute ba political prisoners bonna abawagizi bannamawulire buli kisi gwe mwakwatira mu nsonga eno mubeere nga mumulirizinga. Obadde oli ku Yugi Update TV nga kosinzizo bbanga otuwuliriza olw'obudde bannange munzikirize enkome wano newankubadde akatambi kabadde kalunka kawanvu nnyo ne tuggyemu ebyokuyiga bye tunyumizaamu ategedde otegedde atategedde gw'onootusangayo. Mbagaliza olunaku olulungi mbaagala nnyo mweraba.